mukyala Fiona Nyamutoro era ngono ye mukyala w'omuyimbi Edirisa Musuuza ayongera okubeera nga temunange awuniikiriza ensi olw'ensonga nti olunaku olw'ejjo yabadde ku interview emu awo n'abako ebibuuzo byabuuzibwa, especially yabadde abuuzibwa ku bibuuzo ebikwatagana ne New Uganda. Yabuuziddwa kikyalowooza ku New Uganda, alina ebigambo byasobodde okubeera nga ate addamu era alina reply gye yasobodde okubeera nga ate aweereza omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform, era ngenda kubeera nga tembikutira waawo naawe osobola okubeera nga temunange awuulireko ku mukyalo ono Fiona Nyamutoro. Oyina eddembe okubeera nga togenda wansi awo mu comment section otekewo ndowoozayo, of course kusinziira ku Fiona Nyamutoro byagenda okubeera nga ate ayogera byogenda okubeera nga ate owulira mu katambi kano, era nga bwe naba nkugyeyo era n'obutambi bulala bwengenda kubeera nga ate nkutira waawo, liking a video, sharingirako abalala, always comment section tekigenda kubeera nga ate ogikozesa buli wandagada okubeera nga ate obaako kyoyogera. Tuline Sheikh Ashraf musomi wa dduwa, enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika, ajja kubeera nga atakulombera edduwa, munoonyeeko ku namba wansi awo, buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana. N'olw'ensonga ezo njagala kubeera nga tembalekera obutambi buno, nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temubaako. According to manifesto of Kyagulanyi saying a new Uganda now, don't you think Ugandans need a new Uganda now? Which one is a new Uganda? The bad thing that I'm in cameras is for Kashumbad. I need a better picture to be painted for me to understand a new Uganda. A new Uganda, what will a new Uganda be? Will Nebi stop being Nebi? Okay, this is what they say. A new Uganda, everyone will be free to do whatever they want. In a new Uganda, we shall have hospitals with medicine. A new Uganda, we shall have free education. A new Uganda, if you're at campus, immediately after they will start paying you until you get a job. That's a new Uganda. A policeman gets 3 million. 1 million. 1 million. Yes, that's a new Uganda. So this is a bit old Uganda. Well, you know, as someone who works for government and by the grace of God, someone who has the access to sit in quite decisive meetings for this country, I would ask maybe what another person would not ask. I would ask, how would this miraculously happen? What is Uganda's budget? And how would you be able to enforce this? And how long would it take you to actually realize whatever ideal situation you're trying to paint? So you mean we do not have enough income to make to fulfill what they are saying? Don't you follow our budget every year? Don't you? It's literally impossible. It's gradually achievable with time, just like President Museveni rightly states it. It is gradually achievable with time, because with time, then you get to fix all the gaps of whatever you have been able to prioritize. When you're talking about free education, in what sense are you speaking about free education? We have university primary education that has been around for how long? We have university secondary education that has been around for how long? We've had government scholarships at the university level that have been around for how long? Do you want evidence of young people that have been beneficiaries of this? Are you saying that they don't exist? Or are you challenging the fact that these programs that already exist can be reviewed? And then, in your sense, whoever is saying that it is a new Uganda, how is your idea of a new Uganda new then? Because you already want to improve what is existing, right? Which even the current government is striving towards polishing what they have already put in place. So what is new about you? We want to hear that one new thing that we have never seen, or that we have never tried to put in place. What is that one new thing? For nothing. How? Where? Like the way it was. Or maybe you can tell us, in a new Uganda, you would have a political party
that has no grievances, that has no any irregularities that are being complained about. But I've seen political parties that are barely 10 years old and they're already having irregularities. Medad Lubega Segona Wumula obadde oyitiridde obukodo n'okwemanya nti wasoma nnyo. Semujunganda ow'ekira wummula. Basajja mmwe muyitiridde obukodo. Muwanga Kivumbi ow'e Butambala wummula. Muyitiridde obukodo. Mubadde mu palamenti emyaka egisuka 15 naye temulinaayo wadde omutuuze mu constituency yammwe bwe mwali muwadde ka capital ak'emitwalo 5 mugenda mwewaananga be mwasoma. Kale abaasoma bannammwe babalonde. Bannayuganda mbasaba tuleme okubeera nti tufuulibwa abajega era tufuulibwa abasiru. Omuntu ataasoma aggyibwako omusolo e Uganda kitegeeza ayisibwa ng'oyo eyasoma. Era be babeera nga batukolera endagamuntu. Tewaliwo ndagamuntu gye bawandiikako nti ono alina diguri ono talina. Ekitegeeza bannayuganda ffenna tubeera twenkana. Kati kiki ekirowoozesa abana abasajja baseggona nti bo banjawulo nnyo nti be balina okutuula mu palamenti ya Uganda emyaka 15 seggona by'otakoze mu myaka 15 ogenda bikolera ddi abantu b'e Busiro. Era Ssemujunganda tetuganye oyogera nnyo naye abantu beewo mwe baagala kwogera nnyo baagala kubakolera. Bw'oyogera nnyo mu palamenti ne bakuwa omusaala abantu beewammwe tolina wadde n'omuntu n'omu gw'ogamba nti no kojje mu bwavu. Nedda. Bannanga abantu bamuwanga Kivumbi ab'e Butambala omusajja mu myaka 20 ali mu palamenti ya Uganda n'abagulira emisaalo. Bannange mugaggawadde ekimala. Abantu b'e Busiro mbeegayiridde muweni walukagga obululu ate mumuwe bululu bungi nnyo nga be mwawa omugenzi Seggirinya nti nabeera nga bafubye okububba bubalemerewo. Ku mulundi guno abantu b'e Busiro njagala mulage nti abeewana nti balina simanyi basoma nnyo balooya tetwagala kumanya. Ffe twagala okumanya omuntu atuuka wansi. Mathias Walukagga ye member parliament owa Busiro. Yes, oba yasoma oba teyasoma gwe tuwagala. Inza abagamba bino ndiwe NRM. Naye kkiriza obaganda natemu abantu abatakola. Oli ne babeera NRM nga talina kyabakoledde temumuwa. Tovola banga nfira ku mukazi gwe bayita Amelia Kyambadde. Kubanga oyo omukyala mugabi. Nze yampa emitwalo 6 be nali nonya tiketi endeete Sweden. Yanyongerako ku tiketi emitwalo 6 ezimpeera na mu baasa. Imagine that kind of respect. Omukyalo oyo gyalina mama Amelia Kyambadde. Naye bano Bawalukagga abasajja be bagamba abataasoma betuwaagala kati. Era mbeegayiridde mukyuseemu n'ekintu ekirala. Palamenti ya Uganda muyina okukyusaamu etteeka nti omuntu simanyi atalina senior 6 tasana genda mu palamenti ya Uganda. Nedda. Abantu bangi nnyo abatalina bbaluwa za senior ya 6 naye ng'ate ba mugaso nnyo mu bitundu mwe bali n'okusinga abantu abalina amabaluwa ga senior 6 oba amadiguri. Kati bwe ntunuulamu n'empimapimamu abantu Mathias baakozesa mu bandi ye gy'ayimbiramu basukka obungi looya Seggona baakozesa. Kati ogamba otya mbu Walukagga si wa mugaso nnyo okusinga Seggona. Bannayuganda ogamba otya omusajja atula wansi n'ayiya oluyimba ne lukuba okuva e Kampala paka ggulu ne lulinnya ennyonyi ne lutuuka e Sweden gye tubeera nti omuntu oyo tategeera. Gwe tuwaagala mu palamenti ya Uganda. Ekintu kino kinnumye era gy'ensonga lwaki nkedde ku makya nga sinaba na kunywa caayi olubadde okutuula mu baasi yange ne ŋŋamba nedda. Bannayuganda tulina okuggwamu obugwagwa. Waliwo ayina ndagamuntu nti kuliko diguri. Ndagamuntu gy'olina nange gye nnina akongola ensenene gy'alina n'oli atunda amazzi gy'alina. Kati gwe lwaki weyita ow'ekitalo? Nedda. Walukagga y'amanyi abanaku. Yagenda okusanga Edimizaya amuweyo omutwalo. Yagenda okusanga oli omusajja avuga boda amuweyo omutwalo.
Imwe abasoma abagamba nti no muli bamakooti mwambala amakooti gammwe mutulinde nga tuzizza emisango. Yes, bannange mulidde ekimala. Ssemujjuŋŋanda kiki ky'otonnaba kulya ky'oyagala okujja mu paalamenti? Ono omusajja Sseggona luli yagenda yatwala emmotoka bajoozi nga mulimu miliyoni 2 simanyi 3. Naye omusajja ono ejjooga eryo nga ne ssente tamanyi na kumanya nti mweziri mu mmotoka emiliyoni 2. Ezo ssente abasajja bano ze balidde emyaka 15 mwe bannayuganda kambabule kambazuukusa obwongo mindset. Abasajja bano bagaggawadde bazadde abaana nga bahonorable basomesezza abaana amasomero ga bahonorable. Kakati n'abantu abalala tufune ku mukisa. Walukagga ow'Ekinyerere naye afune gw'asomesa naye yeeyagaleko. Walukagga ajja kusanga akutwaleko mu motoka ennene. Sseggona wummula oweereza ekimala n'abalala kabakole ki baweerezeeko. Ssemujjuŋŋanda olina olugezigezi lungi tetwakusindika kwogerayogera nnyo twakusindika kukolera bantu b'ekira. Oyina gwe wateerawo akadaala atunda ennyaanya. Oyina wabooda gwe waempalinga n'omufunira akaboodaboda aliise famire ye. Olina abanaku b'otutte mu masomero. Osobodde okuloobinga n'ofunayo abagagga bajje basitule enfuuza eziri mu kira. Gwe omusajja gwe simanyi bannange muwanga kivumbi ate gwe omanyira n'okumanyiira abantu n'obawa emisaalo mu myaka 20 gy'omaze mu paalamenti. Beti Nambuuze ye simuliiko nnyo kuba ye tayogera nnyo. Yeteeraga nti no wa kabi wadde naye alidde nnyo. Bannange bannayuganda mbeegayiridde walukagga mu muyiira obululu agakatula mu ggulu bubeerenga enviiri ku mutwe ate ani asobola okubala enviiri. Bano abeefula nti ba intellectual bagende bamadiguli bannaabe babawe obululu. Imwe abawansi muwe wawansi wammwe. Nze njagala akalulu kabeere kawanvu kangi kanene nga ketwawa omugenzi Sseggirinya oba nga akalu ke bawa Bobi Wine ng'ayingira paalamenti omulundi gwe guli ogwasooka. Yes, bannange mutuyitiriddeko nnyo. Sseggona todda mu paalamenti ya Uganda. Ayi bajjajja muwanga mujje mutuyambe. Sseggona aleme kudda mu paalamenti ya Uganda. Ayi jjajja muwanga mujje mutuyambe. Omusajja ono ajoza abantu b'empigi bawa si mpigi Butambala n'abawa emisaalo mu myaka 20 emisaalo egitaweza na miliyoni 2. Muwanga kivumbi tadda mu paalamenti bajjajja muwanga rucha. Yes, Ssemujjuŋŋanda olidde nnyo. Va mu paalamenti n'abalala batuuleyo. Ne bannange mutujooze. Nze manyi n'okuddawo ne ŋŋamba naye Mukama Katonda. Abantu bano abasiba batupamira. Bo nga buli kaseera ssente zaabwe zituukira mu budde ku akawunti. Bo ate ng'abantu ababasindikayo be bano be bajerega. Nze nalabye Sseggona ng'agamba nayamba simanyi ekkanisa y'awali omuzikiti gw'awali mu myaka 15 omanyi ssente z'ofunye Sseggona omusaala buli mwezi miliyoni 3 gattako ebibiri nga wakayingira mu paalamenti obadde simanyi ku bukiiko bwaki abantu n'obagamba nti wakontributinga nga bazimba ekkanisa gw'osaana n'okubeera nti no bazimbidde ekkanisa mu buli we balondera ng'otaddewo ekkanisa oba ozimbye essomero eddene nga teri abwereere kuba ssente ofunye empitirivu. Muwanga kivumbi azimbye amawoteeri ne basajja mmwe. Ssemujjuŋŋanda basajja mmwe mbesibako kuba mwagala nnyo okulowoozesa abantu temuli ba intellectual. Kano Kassemujju kajja ne kasinika aganyo nti kaakati mulonda mutya musindika mutya paalamenti omuntu atategeera Walukagga ayimba kadongo ka mukoma nnyoko. Gwe Ssemujjuŋŋanda abakulonda bonna balina amadiguli bali boogamba abatategeera be bakusindika n'ogaggawala. Ssemujjuŋŋanda
aya musore okozesa olulimi luno nkwagala nnyo netodda mu parliament wummulako tubakoye basajja mmwe mwasomera wa parliament buli muntu asobola okuteesa kubanga babasindikayo be bali bamukongola nsenene be mujerega mbu tebaasoma walukagga ju parliament walukagga Mathias Kadongo kamusinga ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi balina bye baagala byesisobodde kukola ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema okucommunicatinga ne batabimbuulira but for me from the bottom of my heart I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga ekibiina kyange nkyagala nnyo naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ŋŋamba nedda sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envanyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza so mbagambe ndi okay ebyobufuzi bya gundi alagidde gundi takola nsobi ono taddibwamu ono talina kwebuuza bibyo bya bulabe banange sente ezi distributing ba parliament si za Museveni ng'omuntu sente ezo zamuwa omusolo era mu mawanga over 100 countries amawanga agasuka mu 10 mu nsi amawanga ago gafandinga political parties okuzisobozesa okutambuza emirimu gyazo okusinziira ku numerical strength. So bano ba NRM balimo okugezaako okubawuddisa n'okubalowoozesa nti invention yaabwe nedda sente zibeera allocated by parliament zigende mu biina ebyobufuzi bisobose okukola emirimu gyazo newankubadde tubadde tuwakanya ebbanga lyonna lyonna system gye bakozesa okudistributing ezo sente kubanga ogenda maliriza nga NRM etwala 75% yezo sente ate nga byonna bye bakola kwegamba bo baagala kibenefitinga ebbo era ne sente zino NUP zebadde efuna mu kuleeta lino etteeka ekigendererwa kyabwe kibadde nti sente ezo babeere nga bakola ki be batwala share yazo kubanga singa NUP ebeera tesayinize statutory instrument bwe befulumye NUP netegata ku iPod erimu department mu NCF kiba kigala sente ezo NRM still egenda kutwala 75% yazo oba muntegeera sente zalwadde zigenda eri NUP nazo still babagala 75% yezo sente so saagala omuntu alowooze sente ezo za Museveni oba ki no sente ezo za ggwanga zamiwa omusolo ekirala ekisingira ddala obukulu NUP kyekibiina kyokka ekirazi accountability yezo sente kati watwogerera mukimanyi tulina ebitebe 3 mu ggwanga ebisinga obwakabi n'ebitebe byaffe byonna betulina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubadde tukozesa sente ezo eziri allocated by parliament okufuna buli kimu kyonna kyonna kyetufunye ng'ekibiina n'okukola emirimu gyaffe naye kaakati okumala emyezi 5 sente ezo baziggalawo mwawulidde gye buvuddeko nti bagenze abakakiiko k'ebyokulonda irigale nga tebatambulidde ku mateeka ne bazigabira ebibiina byonna ebirala NUP ne bagireka ebweru kyekyatwaliriza okufuna meeting n'akakiiko k'ebyokulonda ne tukabuuza musinzidde ku ki okukwata sente ezo ne muzidistributinga bo ne bagamba nti bano ba iPod batugambye nti abasayininga MOU betulina okuwa kati netubagamba kale bwe mugamba bya MOU kiki ekitaliiwo naffe katugisayininge naye nga bwe nkugambye era tumanyi bulungi nnyo nti banoonya excuse zonna okulemesa National Unity Platform naye nga bwe nkugambye era tumanyi bulungi nnyo nti banoonya excuse zonna okulemesa National Unity
platform. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.